bagenze naye amawulire ge tulina abantu baffe abali eggulu tebannaba kufuna access kumulabako ne ttiimu y'abalooya y'abamemba ba palamenti abagenze nabo mbadde njogera nabo wano nga nayo tebannafuna access emulaba so kyekiri awo ne mukazi we tannamulabako bamemba ba family bangi basuze eggulu balooya nga mukaaga basuze eggulu tebannamulaba ate tufunye amawulire tubadde twakatuuka wano ate chairman wa court marshal General Guti ate naye n'afuluma information gye batukakasiza abali ku desk nti agenze eggulu so kati tumanyi oba Bobi Wine Kyagulanyi bamulinyisiza ennyonyi omuzaayo eggulu oba obulamu bwe kuba tulina ne information nti bakyatya omulaga abantu olw'obulamu bwe engeri gye yatokyalingibudde nnyo so bakyagezaako okumujjanjaba n'omukuba painkiller eyo nayo information tugifunye kati bwe bweraliikirivu bwe tulina naye nga ffe tubadde ready abantu bonna batandise okutuuka ndowooza ate bwe balabye embeera eri e Makindye ate ne bakyusa ekirowoozo so chairman afulumye mukulu Guti batugamba agenze eggulu naye ekyo kyonna kyekiri tukyagezaako okulaba abamu tusindise ne ttiimu embuya okulaba oba bamututte embuya so wonna tulaba nga tumonitalinga bulungi okulaba nga tutaasa munnaffe kwegamba tetujja kukkiriza kulaba nga omuntu wa bulijjo atwalibwanga mu court martial. Tiwaliwo nsonga lwaki Bobi Wine bambonyabonya yagenda okukola campaign mu Democratic Society titumanyina bulamu bwe buli ayinza n'okubanga yafunye ebisago ebitategerekeka ebyo byonna byempulidde eby'emmundu bijingirire. Bobi Wine gwe tumanyi talowoolezangako mu mundu alowooleza mu bigambo ebisobola okukyusa society ebyo byonna bye batukwenyakwenya n'akalulu ne bakafiirwa ne baggwa signals eziraga nti the regime of President Museveni is about to fall. Nawetyo bwebadde ku kkooti enkulu ey'ekinnamagye Tule Makindye ewabadde wasuubirwa Bobi Wine ababaka ne bannabyabufuzi gye badde bakedde olwaleero okulaba obanga bayinza okutaasa bannaabwe abatwaliddwa mu kkooti eyo naye bakitegedde luvannyuma nti kkooti yakyusiddwa egenze kutuula mu disitulikiti y'eggulu n'olwekyo bino ebinaavayo terefayina yakubikutuusaako mu mawulire gaffe aganaddirira weekuumire ku mukutu guno mwana wattu otambule n'okumanya. Ministry y'ebyobulamu ewadde bannayuganda amagezi naddala abakyala abali embuto okulya nnyo emmere erimu ebirungo bya folic acid kibayamba okutangira abaana nga batuuse mu biseera eby'okuzaala baleme kubeera n'enkeeka ku mibiri gyabwe. Okusinziira ku Ministry y'ebyobulamu abaana bangi abazaalibwa basangibwa n'ekirwadde eky'enkizi abamu nga bazimbye n'emitwe olw'okuba nti bannyaabwe tebalina kirungo kya folic acid mu mibiri gyabwe. Mu lukungaano olwetabiddwamu ebitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo abakulu okuva mu Ministry y'ebyobulamu saako n'abazadde abalina abaana abalina obulwadde bw'enkizi saako n'abo abazimba emitwe bakedde kusomesebwa ku ngeri gye basobola okutangiramu ekizibu kino mu baana abawala ne bamaama okutwaliza wamu. Okusinziira ku Sarah Nakajiri okuva mu kitongole ky'ebyobulamu agamba nti Ministry ezzeeteekawo enkola erina okugobererwa amasomero naddala ku byendya y'abaana nga yassaawo n'ekiragiro eri amasomero okulaba nga abayizi balya emmere erimu ekirungo kya folic acid.